Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsolo z'omu nsiko wano munda mu ggwanga erya Uganda ekya Uganda Wildlife Authority bategeeza nti bakusaawo enkola mwe banayita okusikiriza bannayuganda okwettanira okulambula ebyobulambuzi ebyenjawulo ebiri muno mu ggwanga lyattu erya Uganda mu kifo ky'okubirekera abo abava mu mawanga amalala. Bano bagamba nti bakusaawo ebisulo ebiri ku muwendo egya wansi nga bannayuganda basobola okubisasula ng'ekyama kino kyasidde omwogezi w'ekitongole kino Bashiri Hanji bw'abadde awayamu ne bannamawulire abagasakira mu bitundu bya Ankole mu ngeri y'emu ng'ayanja n'enteekateeka gye balina okulaba nga bongera okunyweza enkolagana yaabwe n'abantu ba bulijjo naddala abaliraanye amakuumiro g'ebisolo. Sente zituuka ne tubeera nnyingi bwe kijja mu kusula amu n'okulya ng'osanga omuntu bw'ajja mu paaka kitegeeza ntayinza ssulayo naye nga kyalibadde kirungi omuntu ganga nti mankedde ngenda mu Kimbulu ngenda siibayo nsuleyo nveeyo nga bukedde naye nga rooms zetulina nga Uganda Wildlife Authority ntono nnyo gasanga tuna rooms nga 10-15 eba tezimala so tusikiriza nnyo bamusigansimbi basobola okuteeka ensimbi mu kye tuyita budget accommodation oba ebisulo ebisobolebwa omuntu wa bulijjo. Hanji ategeezezza nti ekitongole kyabwe kikolagana bulungi n'abantu abali okumpi n'amakuumiro g'ebisolo wadde ng'oluswa lw'abantu abeera n'ekigendererwa eky'okutta ensolo zino. Tulina abantu bosanga ye alina eka z'ennya ez'ettaka naye nga alibadde ayagala okulimira ku wiika nga 8 nasalawo ajja ayingire mu paaka abantu amutugezaako nnyo okulanga tubenganga nga tebajja kulingira mu paaks ate kulimamu awamu n'okulundiramu ensolo. Hanji alambuza bannamawulire ensolo ez'enjawulo muli n'entugga ezisinga obuwanvu mu nsi yonna ng'ategeezezza nti mu kkuumiro lya Mbulo basinga kukuumiramu ensolo eziri omuddo mpozi n'engo nga z'empologoma n'enjovu teziriimu. Agamba nti baagala okuzimba ebisulo ebiri mu 15,000 babe nga basuza abalambuzi abasukka 50,000 ate nga bakwongera n'okukwatagana ne bannamawulire n'okuddiza ku bantu abali okumpi n'amakuumiro g'ebisolo ku nsimbi ze bakuŋŋanya okuva mu byobulambuzi. Abantu okujja mu paaks zino tusikiriza n'abantu bamusigansimbi betuyita investors basobola okujja ne bateekamu ssente wano ne bazimba amahoteri amalungi naye tetukoma kusikiriza abantu abasobola okuzimba amahoteri amalungi lwansonga nti abantu abasinga ojja kusanga hoteri gyazimbe nga ya ssente nnyingi nga munayuganda asobola gisulamu ojja kusanga omuntu agamba nti okusula mu hoteri ye ekiro kimu $3 nga 3 kati ate ffe twagala nnyo okusikiriza wamu ne banno abasobola okuzimba hoteri nga munayuganda $15,000 asobola okugenda n'akola ki naye bakakiyita budget accommodation. Hanji era alaze ebibiina bye bazimbira abayizi ku ssomero lya Rwabarata Primary School abali basomera wansi w'emiti ng'omukulu w'essomero lino wannyonnyola nga bo abayizi bategeezeza nti bannaabwe bangi ebyokusoma baali babivaako olw'engendo empanvu ze baali batindigga. We started under the trees. After that, we got temporary buildings, which were blew by wind. After that time, we went to church. Abana abishyo obutasisikara omuhanda nga tukatunga mu challenge zitari zimwe na zimwe. Joan Katushabe yakusakidde eggulye lino ku KSTV Agalero.